ate ewakubeerayo eruzira mpaka emyezi 6 nti nga oba oli awo nga asoose okuleeta milioni 16,882 nga azireese. Federation ne Wuma bali mu kattu. Ebya Federation byongedde okubijja oluvannyuma lw'okubanga nti Wuma kulembeddwa Sindi Fina Masanyalaze Daddy Andre King Saha nabo bateeseteese jamu session nga bulijjo ekibadde kibeera emutundwe ku Sereni buli Lwakubiri. So aba Wuma Uganda Musician Associations bo bali munyonyo olunaku lwaleero Mande ate bagenda okubanga bakitongoza mu butongole then ba Kenzo bali mutundwe nga bulijjo batera okubanga babeera buli Lwakubiri. Abange empologoma zino zonna ani agenda okubanga awangula byonna njagala obeereko ku mukutu guno osobola okuba nti ng'omanya ebitambula mu ggwanga osobola okumanya ebitambula mu bayimbi so mbeeyanza nnyo bannange mutwongere tusobola okuba nga ate tutambula mu maaso mpola mpola. Twabadde tukyali awo ne tuwulira nti abayimbi ba Federation bayingidde studio okubanga bayimbira omukulembeze w'eggwanga akayimba akananoonya campaign ya 2026 yabange awo wetutuuse ate oba tubadde tukyali awo omukulu gwe bayita da agent n'abakubamu ebituli bingi nnyo era emboozi kanjibawe musobola okuba ati nga mugyetegerera. Gwe watuufu oli ku Federation ya Kenzo oli mu Wuma eya Sindi. Nze ndireefalisebo kubanga tosobola agenda mu kintu oluusi nga tokibanyi osooka n'olaba ensobi lefade alaba nsobi aga ono lwaki akubye munekkuuli red card aveemu ntegera then maaso awo otuuka n'omanya ettiimu nno eno yesinga osamba kati n'ofuna gyowagira nze siina wendi aweeva bonna bampita ntegeera kuba ndi bulandi kibiina kiri kimpita ne kino kimpita naye nkyetegereza sobola gwa mu bintu nti olw'okuba gundi gyali n'oli gyali nange nina obbaayo nze sigenda na kinti kigaali kitwala abayimbi n'egenti ayidde obbaawo olw'okuba muyimbi gwe toyagala copyrightiro esobola okuba ng'ekola ku music wo kati nati kyekyo kyensinza olwanirira era oluyimba singa nabadde saagala copyright sandi oluyimba eyo na freestyle okitegeera era ebintu ebisinga okubaawo nabiyimbyeko ebintu ebisinga okubaawo nti abo abasajja bandibadde batuula mwana ne beegatta ne tufuna copyright mu bwangu kubanga ekintu ekisinga otumalamu amaanyi copyright eyo ngaffe abayimbi bave mu kwevuma nakuba ono nakuba oli nze bw'otunuulira olwo oluyimba nagezezaako yimba empola ennyo enziruka naye kyengezaako kunnyumira bwe mba nina ekintu kyenjagala ntegeeze nti nyimba mpola nnyo omuntu agamba nti oba oli awo ebyama oba ebimu ku bigambo byewayogedde awo mu gundi mu luyimba olwo biraga nti eyinza okuba ng'olina omuntu yatudde wansi n'akunyonyola buli ekibadde kiri munda muli wegamba wabasensedde munda n'oba kataga munaye nze nno nze oluusi sibabeeramu naye kugambye ndi bulandi era ndi muyimbi manya era n'abantu bagamba naye gundi lwaki abagenze okukola copyright bali mu byennyanja era asobola okugoberera oluyimba baluyita Federation kwe luli lutadde asobola okutuula wansi n'amanya kuba kati ogenda olabanga Federation is a group of association bibiina we byegatta ebya association bye bikola Federation ate nga association esinga amaanyi ye Uma naye nga Uma ate teriiyo mu Federation bwe byoyita Federation omuntu eyali agenzeeko ng'ali kakiiko ka association omunene yali Fina Masanyalaze naye mu ddakiika 2 naye ne yeegobako nga kitegeeza ebintu tebigenda bulungi mu maaso ate nga tuyinayo vice president ye Spice Diana ne bamubuuza owaye ki ekigenda mu maaso mu Federation n'abyegaana simanyi kati Spice watabitegeeredde ng'ate ye vice president kati gwe memba kati mubeera
yali abeera nnyo nabo abeera nabo asiiba nabo ategeera buli kigenda mu maaso yali gurunedi yavaayo n'agamba federation eri feke kati abantu abasinga baba baagala okuwulira lwaki embeera eyo eri bwetyo oba tolina bukumusobola babuuza bibuuzo by'abantu oba tolina kyoyongeddeko kati nze manyi ngasseeko mu kunoonya copyright kubanga ntuula wansi natudde wansi nembuuza ebibuuzo abantu bye beebuuza owaayo tunoonya federation eyani ayamba mu kuvujjirira akasente ako kemulya kemwebaka kemusula kemwambala okitegeera naye tumuwaate tugambe musajja wadde federation oba egaanye oba eyiseemu naye webale kutuuka kuki kututuusa ku mbeera eno kubanga abayimbi obatassemu okulaba nga tukola ki the agent ekyandibadde kirungi nti oba omulimu oba omumuli ne bagamba nti tugukwasizza ono naye buli omu ffe tulaba sayidi zombi zigamba nti nze asinga kati olowooza ne gavumenti webanga yakubawa copyright esobola obbawa nga balaba mwerumaŋŋana kati kyekyo nga bw'obuuzizza byonna byebibuuzo ebiri mu luyimba omuntu aludawunirodinge byebibuuzo byennyini bye batera okwebuuza owaayo federation tugiraba akakiiko nga tekuliko bantu b'engulu okitegeera nga tekuliko bantu b'ekindi lwaki kakiiko ku bantu abamanyikiddwa bokka bebasinga okutegeera lwaki tulwanirira kintu kyekimu naye buli omu akuba munne biru ya Hirudamani lwaki mumubuuza gwe Hirudamani wakomawa nakoma wano federation tutuuse wano naye oma tutuuse wano naye oli buli lwalaba mwekubangana mwekola ki fensa abonaabona abagirinda copyright okitegeera n'abaana abajja bongera kuggwamu maanyi nti akasente tulina kufuna ka stage kokka neva kati nze navuddeyo ne mbagambako andi abasinga oluusi oba babeera batya n'okubatya nze siira kyentawe nga kasantegeera nti ngattako ku ki ku music wa Uganda ngattako ku kulaba nga tufuna copyright navuddeyo ne mbakubamu tune okitegeera ebintu bingi mwana ebigenda mu maaso mu federation nga tobimanyi kubanga yava mu bbanga neetugwira negwawo bugwi olwokuba bagundi negundi ali bakeegatta ne beekuba panchi kimwekuba panchi kitegeeza waliwo ekigenda mu maaso kati gwokeera otya ku makya n'onkubira essimu eyo gye mwekubidde panchi ekitegeeza nange nina okwepima sisooka kujja nosooka mmanye bibuuzo ki ebigenda mu maaso era nange kiki kye neebuuza nembikombayininga nembiteeka mu luyimba era oluyimba lutambula bingi bambi ebibabuzaabuza bingi ebitubuzaabuza era bingi naawe ebikubuzaabuza present buuza okitegeera oluyimba olwo kati bagireyo babinziremu nfulumye olulala nga ansa za federation ate nze bibinimu dakiika nga ngenda mu studio abagamba bagundi batugambye olw'ekibuuzo kino batuzeemu bati ne kino batuzeemu bati nga tumaliriza eno wiiki yennyini twawulidde nti abamu ku bayimbi ba federation bayingidde studio okukubira Museveni akayimba ka 226 akamutwala mu campaign nga gwe omuyimba atanaba kuyingira federation akyali eyo emabbali golowooza bali mu federation party 2 party balimu okubaddamu ate ngenda kuba party 2 ng'ate yo nzito nga byo tebajja biddamu tebali biddamu ebyaddala nga abantu bokka bajja kubeddiramu okusinziira ku bibuuzo kubanga kati gwe oba onoonya peka Museveni mukubira zitalo nga yatwait ebintu bya mitendera so tabimanyiiko oluusi kwogera bingi kuba sagala nyo gatta mukulembeze mu mboozi yange kuba ye mukulembeze munnange naye nga nze bonga ba federation oba abaki bonna abali mu kakiiko nze ngenda kubamba kuba tune mpaka nga bampadde answer ate bagenda kunkolaki okakasa owaaye nkugyeko engalo bannabuddu bakwagala nnyo era ndowooza wazze butazikiza ate osobola okuba muziki wazze butazikiza ekyoba omanya ambasada ekyoba omanya nalina oluyimba baluyita ndeetendeete tandika nawe mutokola force lubuuza tusumbulule kati oluyimba federation freestyle bibuuzo byaba
olusooka ddala lwengenda okuta okuva mu tokopa posi lwempita oluyimba lugenda fuluma eno November olitegeera so naye nga bino byesobola byejjako nti nina n'okubuuza abantu omunabudde awulira rediyo alina ebibuuzo byandibyagadde obuuza kati ebyo bibuuzo byenkuŋŋaanya ne mbibuuza abantu okitegeera bannaye tulwanira bukulembeze oba tunoonya copyright lwaki tuba tunoonya copyright buli omu agamba nze alina gifuna kati ate bakuvuba mmale okitegeera mmale eyo nze agenda ogirya gijo naye ate gwofuna copyright fena tugenda kifunamu faamu yaani gye muvubako gye mumulisa bintu bingi mwana abantu bye bakola ki bye beebuuza so nabudde ye yenna amanye nze muterekere mugongo tugenda bibabu lebo odi ne waba tategedde muyimbi kyalimu ekisooka okumuggira agent yakola ki yakikozesa so amanyirawo nti eyo lebo ya agent nendaba nga kigenda kwanguyira abantu waawulira tokopa amanya agent nga bw'osobola owulira tegeera nomanya nti agent obadda A to the G to the ENT bingi byensobola okukozesa olina amanya mbu oyo agent omusaanya wa Kabaka era nga tuli awo twebuuza nti okuva mu Savaamu nti music yali tatambula nga gweomulaba akasente kaali katono oba ki ekikulu ennyo ekyakujja mu Savaamu music? ensonga za Savaamu ze zaggwa kale mu kutwaliza awamu naye nga ekintu kye nali njagala okugjawo nze ndi content creator manager yenna kyaba alina okukola kunsaba content oba kunsaba music kanze nabeera nga nina music mungi naye nga manager nsaba mutono gamba nga face gy'otambulirako si emu ne management gyetambulirako so okubeera n'emikali tugeze ng'olina kale creatives oba ng'olina music tugeze olina ennyimba nga 3 naye nga manager asabako lumundu ozoba okitegeera kyo kiba kitegeeza naye nga abantu b'okugana nabo bo bakola kinene kiri netuuka ekiseera nga ndaba abantu abamu bagamba ng'obuze ate nga okubula oli agenda okibuuza nga ategeeza music muki mutono mu saturation okitegeera okusinziira bannepesi gye batambulirako okitegeera bw'otta ennyimba 2-3 omwaka bano 5 kati ogenda bagoba however much bw'ota quality oba otawa akabi naye oli buli wateeka ekintu nga kingi musakire kino era ensi kyebeera bakyo ate nga gw'olina management kwolina otambulira n'endagaano n'ebintu oluusi bye basayininga okuba nga okola ki otambulirako so nendaba nga waliyo reluctance n'okuba nga balinga okitegeera nga balina oluusi bizinesi zaabwe ze bakwasaganya ate nga nze mulimu gwange music nga ate nga ndaba tekiggwa neŋŋamba wange nze ng'alina music wange anaafuluma ddi nga nfudde kansooke neeteemu sooke nkole ebyange tulabe contract yo yali eweddeko oba wamenya mmenyi nga olaba tojja kumalako contract saamenya mmenye kubanga contract eba y'abalooya tosobola kera kumakya n'omenya mmenye era singa wawulira bank agent bamunoonya wa nga bwe byali ebyamateeka mu gisayininga era bwe byali ebyamateeka mu givaamu era abamu baatandise n'okugamba nti oba oli awo wagenze okulaba omuyimbi omu wano mu ggwanga gwe bayita Gravity omutujju nti akuyisizaako nnyo eggaali kugamba kosale okuba nga weetongola osobole okukola ky'oyagala. Nze sikolera ku Gravity sigala kulimba nze nkolera ku kyenjagala okulaga ensi n'engeri gyenninda okujjukira naye alina engeri gy'ayagala okujjukira era singa nali nkolera ku ye singa nange nyimba kikattayimba ate nze saamusookawo ye yansookawo namusangawo weŋŋawo bw'ogamba mbu yali ampisiza najja obedda ye ali waggulu. Ebimu ku byogera gw'ogamba nti music gw'oyimba alimu ebiyigiriza oba w'amakulu ate ye byayimba tebikwatagana bulungi azin temuli mu message eri awo bituufu? Music nno okubeera n'amakulu kisinzira buyimba kiri otadde era na nsonga ki eri kuteesezza. Nze kisobola okukeera ku makya n'ennyimba wadde nga waliwo ddire kusabya ogume
ejje ku press ajja kukola kyajja kukyusa ku ntiiko ensengeka ensonga zange lwaki nyimbye korasi bwetyo oba nyimbye ensonga bwe zityo otegeera n'ensonga lwaki music afulumye mukadde ako kati olaba ng'oyo ddiyo yafuluma mu covid awo ng'abantu bawedde n'essuubi otegeera so figera ku makyo bannenyimba bamuŋŋamba nga mpaana Ssaabasajja oba nga nsima Ssaabasajja ebintu byakoze otegeera naye nze omwaka era ku makya neneeyimbako nenkugamba omulya mamba ab'omu yalinze era nagirya namu ne bumaganya ekikaseetonda kuba nja kukiddamu tegeera kati olwo mba neeyimbako ekitegeera nti oba gwe weeyimbako ekola kyonna kisobola okukola ki okweyimbako okulaga oli nti kyatasobola naye oba osaze oteeka message kale ebiseera ebisinga mba neeyimbako nze ng'omuntu nziruka speed ekitegeera mbarabakarabika babudatulika barabasarikiriza kuraba kabaka marisimu kamatabuda tabuda bidi mikate ne baraba bakaruga kenduka kaba bafune ekitabo bekirona budora kyabada barakale basibali bankaru batoraba kati awo manya nti omukulu ali mu kweyimbako mba sina message genjaga kufunye naye mba njagala kulaga oyazanya ugamba gwe tosobola ojja kusobola era torisobola naye mba nina message njagala okuteeka mu bantu ebisinga ntaako mpola emessage ekole ki etuuke biba bya mutendera naye oluusi abamu olwedda atambula mpola message eba ewulikika naye ng'oluusi ate message gyawa abantu yabuwemu nga nnyonyezi alina okuba kiro nga zino ennyimba nga kiwalamusana nti omuto n'omukulu nga basobola biraba wamu basobola muwuliza wamu nga kuliko akagambo parental guidance oba 18+ etegeera kati nze saagala kujjukirwa bwentyo tovolaba nze sobola yimba music bwatyo ate sigamba nti nina speed nti olw'okuba nti omulembe guliko abaana baagala ebyokuwemula munange mpemule mu mulembe gw'okuwemula nze nja kugwa kitegeera mu mulembe gw'okuvuma ennyo era nawo nja kugwa era ojja kumpulira mu mulembe ogwayimbanga omulembe abasajja baakulukuta ojja kumpuliramu omulembe gwali mu basajja abasima Ssaabasajja oba abawaana abategeeza ebintu Ssaabasajja byakoze era ojja kumpulirayo omulembe gwazzaamu abantu essuubi ojja kumpuliramu omulembe gw'abaana abaakuba omukwano ne guno ogwo ojja kumpuliramu ebbebe wankwata nnyo okuba okusinga omukombooti ozimanyi okitegeera z'obuliddwa munange okitegeera angezaako okulaba nti embeera eno ngiyimbyeko kati mbeera kijje simayimba bwe nti naye mulembe gw'okubanga nti olw'okuba oli kwali naye aliko akola ati wemulansi nzawo nja kugwa the agent tubadde tukyali awo emabegako tubadde n'ebibiina ebyekuba obadde UMA ye association yatandikawo twali tukyaliyo ne batukubako federation naye tetubadde ekituufu kiri nti ffe nga ffe tetumanyi wajja ogwa naye twabadde tuli awo tuning engoma etugamba ate ono musajja abadde atya the agent oli